Omulungi kumide kwanda Rose Media yije kwanizo nakola nakwabaza emirimu gyonna gy'olusakingalo mukwana subscribe nze tuyanza nnyo tuyanzege ate atanaba bambi subscribing ateekako notification bell lweteka video zino zomubeere nga oziraba mu budde. Olwaliro nkuleetedde eggulu lya Ssemaka bannange yakubye bakyala be 7 empeta banono nga yasoose kubanjula mu bazadde baabwe. Ekyewuunyisa munono mwabaddemu n'abooluganda 2 era nga nabo yasooka kubanjula mu bakadde baabwe. Wabula banono beewuunyisizza ensi era ekyawandiikibwa ekiri mu Isaaya ne kituukirira nga kigambibwa nti abakyala 7 balyekwata ku musajja omu mu biseera eby'enkomerero. Kati nno bannange twesibe 2 kubanga kino kye baakoze kyo kiragira ddala nti ebyafaayo bye biri mu kugenda mu maaso naye nga tewali muntu asuubira kino kisobola okuba nga kya mirembe oba nga kirungi. Ate waliwo omukyala omu yavuddeyo n'agamba nti nno Kyabazinga w'Ebusoga mwami we ng'era ye mukyala nnamba emu n'alangira nnyo Kyabazinga n'amwogerera ebisongovu n'ebyama byonna n'abijjayo naye ne tusigala nga twebuuza bambi kati awo kiki ekituufu ekigenda mu maaso kubanga Kyabazinga badde amaze otulaga omukyalo omulungi nnyo gwasuubira okuwasa naye katubasabire beesootinge kubanga ffe tubaagaliza mirembe era twagala okulaba nga n'obwa Kyabazinga bwa Busoga nabwo butebenkedde mirembe. Ate waliwo kaddaama omu yavaayo ne yeegwanyiza omuyimbi wano mu Uganda. Omuyimbi oyo n'amusaba nga obutambi obw'obuseegu omuwala oyo n'abumuweerezanga. Kigambibwa mbu mukyala w'omuyimbi yamaze n'agwa ku butambi n'abufulumya ku social media naye kyatujja enviiri ku mutwe omuwala teyeegaanyi yasanyuse era ng'alaga nti yakola kirungi era n'avaayo nga yeeweerako ddala obujulizi. Kati ne tusigala nga twebuuza bannange abantu eby'okukunama babitutte ku level ndala n'obutambi babuteeka nga bakigenderedde ekigenda mu maaso kye ki. Wabula ye Pretty Nicole bambi si musanyufu olw'ebyo ebintu bibadde bimwogerwako ng'abantu bamusalako omugambo nti ajja kwagala bba wa Dr. Kuruthum Engineer Akram n'agamba nti ye si bituufu bali famire ye era banti bambi mumwagaliza ebirungi okusinga okumwogerera ebigambo nti ajja kubba bba wa Dr. Kuruthum. Ate ye Dr. Kuruthum naye avuddeyo n'ayogera ku mbaga ekikungu ey'abakazi 7 abafumbiddwa omusajja omu n'agamba nti buno obufumbo tebukkirizibwa mu ddiini. Ayogedde bingi ogenda kubanga obiwuliriza nga alina byalungamya ng'omusiraamu kubanga n'omwami yabadde awasa yabadde musiraamu. Ate ye Sarake bano abasekeredde abagole bamutabudde basiiwuufu bazibu wabula ngenda kuba nkuteerayo byonna byayogedde obeere ng'obiraba. Mukama omulungi akunkumire beera mulungi mukwano. Bye. I didn't know I married a smart wire man. Oli muntu kweza masaka na kugera bintu bingi. 80 million so kwata mungalo. When I do, can you even one day? Even one day. Tosobola okwaffordinga expenses zembadde ziteeka ku oba oyo mukyala wasobola zaaffordinga. On that stage sinze kunyiiza. Abadde nga with that bed week ng'akola emikolo gye kyokka nge nalina maybe I'm going to start ngenda kuba I need this money. Mami where are you? Okomyewo late wawaka lwaki okomyewo late awaka biki oliruddawa omugaa ndi mulwadde bwe nkola mutwaliro ate mba n'ogenda ku kiriniki yange so mmaliriza leeti kola weekend ngenda mu kyalo biki that day bayanjula baba bakoze gye mikolo gyabwe gyakwanjula in the evening nankubira njagala kuddukako wano Jinja buli kaseera abeera byefula mbu ali Facebook double location mwabeera all the time. So what? Foolish. You were king bad. All smart wire. I didn't know I married a smart wire man. Oli muntu kweza masaka na kugera bintu bingi. Kati ono muganda wo asa ali mukunkubira. Katulekerawo mami. Obwerere bwa Kadama ate tebabutadde wulira bulungi bulijjo Kadama wafono golaba waliwo omuyimbi ow'amaanyi mu ggwanga Uganda eyamukwana kyokka bulijjo bali ku video call ya imo ng'omuyimbi agamba Kadama banange bebi engeri gy'olabika sooka omuliseeko ndaganga bw'ofaanana sooka ondozeeko wakulootya ebbeere wakulootya ebisambi wakulootya omubiri. Kadama byonna nga yeefuula agenza okunaaba ng'alagako omuyimbi ng'ali mu kinaabiro olumu netiwaaka yeekwata n'okwekwata omuyimbi ng'agamba leero netiwaaka yeekutte tobadde kkiriya ng'olera bu vidiyo ng'oli bwereere osindike.
kadama ng'akola bu video ng'asindikira omuyimbi olwaleero muko omuyimbi abadde acekinga essimu ya bbaawe sikwasisinkanidde ebifaananyi bya kadama nga yabisindikira bbaawe ate muko omuyimbi bu video tabutadde otegeereddeko nze wandiiridde online oyogola basawo yalinnya n'ennyonyi oyo gwolaba mukulu anti mwagala kivulu kyammwe kiyitewo n'atera n'okkiranga era kyekiddako ngenda kiteekamu anti waŋŋambye mwayagadde bita ekolenga sitanti ku kijanjalo kyange okiyiseewo nga sitanti yammwe ekivulu kyammwe kiyitemu amiina mashallah bakazi baserebu nga muli bubi muyina ennaku kyokka gavumenti esirise tasobola kuvaayo n'okwatira musajja w'omubwezi ate n'ogamba omuntu eyamulagako ku bijanjaalo mbu ate akuwa miliyoni 3 kinkoze bubi nga vidiyo lwaki ate nayo yeereegudde eti sagala wamponya emikwano lwaki temwagaliza kwegamba muddawo ng'emitima gibaluma buli lwembeera ne anti wange ne muwulira nga mufa. I'm doctor, she's my auntie and she can't listen to your words kuba mwogera bibi byokka. Ate n'ekirala ekisinga okuneewuunyisa nno abakazi abataasoma bino ebyalemererwa bino ebikazi ebyadiba byebindiko tosobola agenda mu comment section n'okeberamu ekifaananyi ky'omuntu n'olaba ng'ategerekeka era babi be banvuma naye nga bambi kimbadde mbagamba mundekemu mwe mba musobola okwagala bazadde bammwe. Uncle Kram, he's my uncle. Mwe mba musobola okwagala bazadde bammwe nze si wendi. And right now nsoma ekifo ky'okugamba nti kale mukama muyambe bambi ayite oba kiki muli awo mwogera bitakwatagana lwaki temwagaliza mwagala Kuruthum ansuule mwagala ki kuba kitegeera ki like your intentions. Nze leero siri musanyufu. Ensonga gye nsobola okwogerako yeno ensonga eyabadde ku mukolo gwabadde Busoga omwami eyawasiza abooluganda babiri omulundi gumu. Kyankuteko nnyo ti omwami ono yabadde musiraamu. Naleka si musiraamu a practicing Muslim, musiraamu wa linnya baalimu ebintu bya shiriki. Naye nawulidde agamba nti baseeka abatambuza omukolo nga ndaba abaami abambadde entarabuusi ne bahajjati abalina obukaali. Ebintu byaddawa bino naye nabirekera seeka wange seeka kiti Sheikh ono omuyonja ennyo Sheikh gwe yasomesa Sheikh Sekimwanyi Sheikh Abdurrahman n'abalala. Naye nalabye tebakyogeddeko nagamba kankyogereko because they set a very wrong precedence. Ate omukolo abantu bangi baagulabye era naffe abatabaddeyo twagulabye ate gwabaddeko abantu bangi. Nti mu byafaayo by'obusiraamu neeyawasaako abooluganda babiri. Omu yamala kufa, Rukaya yamala kufa nawasa Kuruthum. Tekikkirizibwa kiri haramu okuwasa abooluganda ababiri. Ate ekibanga haramu manya nti kirimu mpeera kirimu olusi n'obusungu bwa Mungu. And worst of all nti babadde bafumbiza abaana bano babiri mu bufumbo radio bulimu abakyala 5 meaning ti obufumbo bw'abantu 7. Obufumbo mu Busiraamu tebuliyo era bakoze ekintu kikyamu era baseeka musomesa abantu dunia tugiyita mbulisi. Nze nalinako omusajja yali ayagala okumpasa yalina abakyala 4 nga ntwalanga omukyala ow'okutaano ne mugamba over my dead body olw'okuba yalina sente tuzaagala nze sente nzaagalira ddala bayira wenjagala sente n'omwami wange akimanyi nti tayagala wulira bintu simanyi tewali sente simanya biki ebyo but waliyo obulamu obuli beyond oba essanyu eri beyond essente kubanga nalabye omwami yalese buboodza naleteyo mami kamu ne taata w'abaana but omwana ono omuwala alina ettaffaali asobola okuteeka ku ggwanga lye ne family ye nemuganyulwamu beyond ennyumba ey'ebisenge oba yabisenge 7
oba kateni ziri 7 saabitegedde mu kuba bonna babeera mu nnyumba emu. Abaana baffe tubakuze nga they believe in themselves. Nga baleme okulowooza nti obulamu bwabwe bulina kutambulira ku muntu era awo bwe butyo. Bambi nanyiize kati mpozi n'ensonga endala waliwo omwami jjo omuwala yamundoopedde yamuzaalamu yambala omuzaalamu n'agana olabirira omuwala n'omwana we. Omwami musiraamu omuwala si musiraamu bwe yamugamba oyo omwana haramu namugambye ngenda okusiba ggwe kubanga amateeka ga Uganda ga protectinga omwana omuto. Omwana omuto mu Uganda ali entitled to education, to shelter, to food, to clothing. Naye ng'abaana abawala mwebeereremu kyozaala musajja nga tannakuwasa. Bano abasajja bano mubakwatibwa ekisa n'abasajja nno si bangu. Walaba ku mumpi agakulaba ku muwanvu, walaba ow'eriisa agakulaba ku wakabina, walaba owakabina agakulaba ku waskin. Kugamba bali awo ne kye baagala tebakimanyi. Naye ati wamala okuwasa aterera mukaawo. So tuleme bakwatibwa nnyo kisa. Nga tunaleeta nsonga za Dr. Cool nawe sooka weebeerere mukaawo. Naye nga back to the point nti obufumbo bw'ebusoga obw'abooluganda ababiri omulundi gumu buli haramu. Busiraamu tebuliiyo. Obufumbo bw'abantu 7 buli haramu tebuliiyo. Mbaagala nnyo. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuliko okwanjula n'embaga mu ngeri mu oba endala abagole munyumye nno emukatagga muwoomye mu byeru ne mukatagga mukolo gwe wadde gwa bbeeyi musinze bangi abataayayanga basaarake ekyokuddiba emisango giweze naye ogwange gwo si gwakuvaayo kati kubanga asana agula ebananziika naye kale nkuliko emikolo n'embaga abagole batunulira bonna banfaanana oba nze zije nange mbeegatteko mbeere wa 8 musajja asobola otwala akatiba akalungi kuba konna abagole oba beetegereza bonna oyinza okugamba bava mu katiba aka kati bw'oyongerako nange akatiba kaviirayo ddala bulungi. Oyinza okugamba azaalo abagole bonna bava mu nnyumba y'emu. Nze abagole bandabikira okuba nga muwabuzi wa pulezidenti yabazaala. Mwe mulaba mutya kometi nga gwe temulaba abagole bano ng'omuwabuzi wa pulezidenti alinganga